Mutabani wa Museveni ebikolobero bye abyambazza baganda baffe abanyankole abantu abalungi. Yes, waliyo abeeyisa obubi abeeyisanga ye, waliyo abasosoze. Nenjagala omanye nti si kalicha y'abantu ba Western Uganda naddala abanyankole okweyisa bwe batyo, okuvoola bannaabwe, okusosola n'okutulugunya. Si neeyisa yaabwe nze gye mpasa ne mukyala wange gy'ava mbamanyi bantu balungi. Ate era wali abanyigirizibwa ennyo erozo olaba nga bangi abavumiridde enneeyisa eyo. Naye enneeyisa ya Mwami Muhoozi ye neeyisa esobola okutwala eggwanga mu genocide oba ekitta bantu. Era enneeyisa eraga nti kyavuga ekyo. Eyo no ensonga lwaki nawandikidde ebbaluwa abakulu ba elders abakadde b'Omwankole ne mu Kigezi ng'ensonga eno ngireeta ku forefront okuba ng'okyekuumidde ku mukutu Director Van Crash DVC updates. Olunaku lwaleero ekiwandiiko namutayika kyafulumye nga kiwandikiddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kinakiweereza eri Abanyankole n'abakulembeze bonna abali mu Ankole region. Lwaki ekiwandiiko kino kyafulumye ate ensonga lwaki ekiwandiiko kino kirese ensasage ku mikutu za social media naddala mukutu gwa X wano giyayitidde n'abanga asindika ekiwandiiko kino. Abagoberezi be n'abannankyukakyuka bonna nabo okulabako kopi ku kiki kyawandikidde Abanyankole bonna ng'abategeeza bambi bagezeko okwesamba ebikolwa bino oba ebizze byogerwa omukulu General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye CDF w'eggwanga Uganda. Lwaki ekiwandiiko kino kirese ensasage? Kimanyikiddwa nti ebbanga erizze eriyita era nga liwerera ddala nga mu Uganda mulimu obusosoze naye nga tebabwogera nnyo. Bino byavangayo nga wogenda okunoonya omulimu bakubuuza ova mu nju yani, bakuyitaani, bakwetegereza ofaanana otya, oyogera lulimi ki. Era ng'ebiseera ebisinga abaana bagera ne basoma ne bafuna zi digiri ku Makerere oba university zonna endala, naye ate nga bwe batuuka mu kiseera ky'okufuna akalimu nga bintu bikalubamuko lwa nsonga nti tebalina muntu abayamba oba gwe bamanyiyo nga munene. N'eŋŋombe ziyitingana mu Uganda wano tugeze eŋŋombo ya gamba noogu. Gamba noogu nga kino kitegeeza nti yogera noono, nga kitegeeza nti oba toyina ky'oyina oba toyina qualification kukola mulimu gwonna otuuka butuusi mu kifo okubayo essimu emu nga bakuyisawo bambi nga kalimu okafuna era ng'osinga ku banno abaasoma ennyo ebitabo era nga n'abakusinga n'obusobozi. Nga kino kiraga nti nno mu Uganda kati bye byatuuka byani akumanyi oba oli waani, oli mwana waani oba oli wa ggwanga ki. Wankubadde bino bibadde weebiri tebibadde nnyo mu mimwa gy'abantu nga ebituuse ku lunaku olwaleero. Kakati wiiki ewedde General Muhoozi Kainerugaba yakakasa nga bwe yali awambye Eddie Mutwe ono nga ye mukuumi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kumuwamba n'afulumya ekifaananyi kye nga ayisibwa bubi nnyo abamwambudde era ng'agamba nti ali eyo mu basement ye amuyigiriza lulimi Lunyankole. Kino kyateekawo ensasage nnyingi nnyo era nga emmundu zonna oba engalo zonna nga bazisonga mu Banyankole nga bagamba lwaki omukulu akozeseza olulimi Lunyankole agezeeko okuteekawo enjawukana mu mawanga. Jjukira nga bwe nkujjidde emabega nti nno kino si kipya nti mu Uganda already wabaddewo eyo ensonga naye ng'ate tebagyogera nnyo. Kati omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ye ng'omuntu eyawasa ne mu Bunyankole nga mukyala we Munyankole ate kyamuyisa bubi nnyo ng'agamba nti ayina okubaako ne kyakola okwawula Abanankole bamanyi obulungi abantu be abakoobe ku nsonga zino ng'alaga nti ate si nti bonna abeeyisa bwe batyo. Kino kimanyikiddwa lwatu nti Abanyankole bangi gye bali n'abali mu NUP era n'abali mu struggle n'abatayagala bikolwa bino oba gavumenti eriko eya NRM naye ate ng'ate n'abalina obusosoze nabo be bangi. Lwaki ensonga eno efuuse y'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda? Kirabika nti waliwo ekitta abantu ekibindabinda oba ekiyinza okusibuka mu nsonga eno bw'eba nga tetwaliddwa na bwegendereza nti nga bwe twalaba ekyali e Rwanda kye bayita Rwanda genocide
bantu battingana ne bajjayo amajambiya naye nga tebasinzira kubanga bamawanga ganjawulo tribes nga size ezimu. So right now mu Uganda tulina tribes mpitirivu nnyo naye ate okubanga okunyigirizibwa kubaddewo ng'ate abantu abasinga balowooza oba basuubira nti abanyankole bo be babanyigiriza bo bali bulungi. Ate omukulu najja ddala n'alaga nti n'oba tomanyi Lunyankole ate nakyo kikubya oba ne kikutulugunyisa. Kwegamba ate kireese embeera enkambwe ennyo nga ebintu binaba bitabuse nga Abanyankole abakulu tebavuddeyo kwegaana oba kwesamba bikolwa bino oba bigambo bino. Kiba kigenda kulaga nti ankole yonna yonna eri ku sayidi eyo etulugunya oba enyigiriza Bannayuganda. His Excellency Bobi Wine yakoze ekikolwa kino nga ye asuubira nti bajja kuvaayo waakiri babyesambe batereze ensonga eno Bannayuganda basigale nga bakwataganira wamu newankubadde mulimu enjawukana wano na wali naye nga bakimanyi nti bonna bali ku mulamwa gwe gumu ye struggle y'okununula eggwanga Uganda. Bino ebintu bangi abavuddeyo ne babyogerera bubi ne babivumirira ne bakola buli kimu ekisoboka nga balaga nti ate His Excellency Bobi Wine yasinga okusosola mu mawanga oba biki naye nga ate ffenna tukimanyi lwatu nti gavumenti ya Museveni ekoze ebikolwa bino okumala emyaka 4 nga ne bw'otunuulira ebitongole ebisinga oba obukiiko obusinga omugaso mu ggwanga Uganda bujjuddemu abantu bonna bali mu region emu. Juzi wano waliyo ne member of parliament yavaayo wengulu n'agamba nti lwaki amagye abagenerals abasinga bonna bavudde mu tribe emu. Ogenda okutwetegereza ekintu nga electoral commission ba returning officers abajjudde mu Uganda yonna bonna bava mu tribe emu. Ne weebuuza mu Uganda tulina mu tribe emu yokka bweti naye ate nga si bwe kiri nsonga nti ababikola bino babipanga n'ebigendererwa. Kati Munnayuganda ali eyo abuuza oba alinda agamba kiggwerawa nti embeera we n'aba esajjuse ani gwe tugenda okukwata oba ani gwe tugenda okugenda tunyige. Tetwagala ate kino ekintu kikwatiremu bannaffe Baganda baffe Abanyankole olw'ensonga nti munnange si nti bonna beeyisa kyekimu. Siganye nti gye bali nabo bangi abalina endowooza y'emu nga eya Muhoozi Kainerugaba CDF General naye ate tekitegeeza nti bonna nga olugero lw'Abaganda lugamba nti omulyamamba ab'omu n'avumaganya ekika kiramba naye n'ensonga bweti bweyinza okubeera bwe baba nga tebavuddeyo ne babyesamba. Ebbaluwa y'eno yawandikiddwa era ne Joel Ssennyonyi naye n'avaayo n'agyongerezaako ebigambo ng'abagamba nga bwe batudde ne basooka bakiteesamu ne bakkaanya era na biki badde basuubira ebiyinza okuva mu bbaluwa eno. Twetegereze tulabe ebigenda okuggwera nga Uganda egezaako okwenunula okuva mu Fugabbi oba okuva mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ebaddewo okumala emyaka 4.